Nabyokogera sibirina kuba omuntu omwambise naye bannange gwambise okoze kyamaanyi mulekerawo okutuusa abantu tugenze ku Facebook no postinga mbu DJ yafudde bannange nze ndi mulamu sinnafa amahayi switi nze ndi wano kimpeddeko abantu bankubira esimu bambuza oba ndi mulamu bannange nze ndi mulamu sinnafa mu nsonyiwe mbugwe nabakoza puliti zakakambise ogenze no postinga mbu Hadija Muhammad afudde notikone ekifaananyi kyange bannange bahetaazi mwagala ki abantu mwagala ki sikumanyi tommanyi ne kati otiisa abantu obabikira nti nafudde bannange nze ndi mulamu ndi ku mirimu gy'abawalabu nkola nteekana bya kisiibo naye gwe noddawo n'obikambu nafudde ddi nze sinnafa bannange otyemudde abantu emitima kati maama wange wawulira ekintu ng'ekyo nti Hadija afudde ni bannange bakola ekintu ekyo okubika abantu abalamu mulekeraawo mutemula abantu emitima nze ndi ku mirimu gy'abawalabu nkola naye otyemudde abantu emitima obagamba nti nfudde bannange ya Allah nze ndi mulamu sinnafa maama wange wawulira ekintu ng'ekyo famire yange wewulira ekintu ng'ekyo lwaki mukola ekintu ng'ekyo lwaki mulina emitima emibi bahetaazi mwagala ki okutuuka okubika omuntu kati maama wange wawulira ekintu ng'ekyo ng'ogamba nti nafudde sikumanyi tommanyi simanyi lwaki kwena bakoza zakako sikumanyi tommanyi oyagala ki omuntu waba yakusinze aba yakusinze kati abantu bange bamanya batya nti nafudde batandise otambuza ekifaananyi sikulima abantu bajja bangulira screenshot bambeereza bangamba wafudde ddi walabyeko nga mpositinze nti ndi mulwadde kati maama wange awulira atya nti nafudde omuntu gwe sitagambyeko nti ndi mulwadde mwe buli gwe mulaba nti ki manyi fena tunafiira ku kyeyo tulina okwebeereramu simanyi lwaki mukola ekintu ekyo kiki kyemwagala okutuuka okubika abantu abalamu kati oveero gye ekifaananyi kyange Facebook otandika ogamba nti Hadija Muhammad afudde why simanyi lwaki jangu ombuli ekyoyagala okutuuka okumbika okutuuka okugamba nti nfudde olabyeko nga mposinze ku Facebook nti ndi mulwadde oba ndi mulamu siri mulwadde ndi ku mirimu gyange enkola naye gwe noddawo n'obikira abantu nti amanyi famire ye tambuza ekifaananyi kino bamanye ne bannayuganda mwagala ki bwoba oli ku mirimu gyekola va mu ebyo okutandika otambuza ebifaananyi bya banno nti bafudde nti bafudde omuntu waba nayogera nti ndi mulwadde tisifayini tojja mu box y'omubuuze sipositinzeeko nti ndi mulwadde sipositinzeeko nti ki naye gwe noove nopositinga kyamanyi famire ya Hadija Muhammad agitegeeze bambi yafiiridde Dubai nze sibeera nkona Dubai ndi kuwaiti gyenkolera naye ate gwotaddeko nti abamanyi famire yange babagambe nti nafudde nti ndi Dubai gye nafiiridde lwaki mukola ekintu ekyo kimulina emitima emibi bannayuganda mwagala ki mukwano simugaananga ko mukazi yakipositinze singa badde musajja n'ogambako kale naye omukazi ompalanira ki omwala opositinga ekifaananyi kyange mbu nafudde oyagala ki
mazima ddala jangu mbuli ekyoyagala nja kikuwa dani okuddawo okutambuza kati mama wange sawa zinamanya atya kuba kati abantu abitambuza bangi simanyi nasawa kino kyaliko famire yange bamanye batya nti Dija yafudde nze ndi mulamu bannange ndi mulamu simanyi oba temulina byakukola simanyi oba temulina byakukola mubula ebyokukola bannange mudde okusumuza mwe muzanye geemu dani ate okubika abantu abatabalinako atabamanyi kuba message zibampeereza ku screenshot olina bakoza pretty sichattinganga nako naye friend wange fine naye ate sichattingako naye tajango na mu box yange naye dani okulaba nti leero abika Dija oba waliwo akutumye bambi jangu ombuulire ng'oye waliwo akusasudde nti ombike kuna bakoza pretty jangu ombuulira ani akutumye ombike otuuke okumbika otuuke okutiisa famire yange nti nfudde jangu ombuulire kyomwagala kyonna kyonna nja kibawa dani okumbika otaddeko n'okuteekako mbw abamanyi batambuze abamanyi famire yange batuukeko naye mwagala ki mukazi ndi wano neteekera kisiibo kotandika kubika mbu Dija afudde ya Allah habula Allah simanyi kyanaakusasulamu ggwe Allah nsaasira tegwoba onsookayo munanga akozesa nabakoza pretty simanyi nsaba Allah nsaasire kyagaliza mukakitawo lwe lutta nnyoko naye gwoba onsookayo nsamuza mbisikola nkola live nga nnyombo banga akaaba naye kimpitiriddeko ko abantu bankubira baŋŋamba ofudde bagamba nafudde ddi bannange bambi akikoze tokiddamu temudamu kubika abantu balamu kyekye mba mwagala comments nnyingi muba mwagala ki muba mwagala likes muba mwagala ki oba muli basiru oba mwakayiga okukozesa essimu simanyi oba mwakayiga okukozesa essimu tani okuddawo ne mubika abantu mami guys nze sinnafaadi mulamu munsonyiwe temwogera na kifaananyi kyange wabula nnyamba kidiriitinga eyo gyakipositinze nyamba okidiriitinga eyo Bannayuganda tuba twajja kukola tukole tupemu ebyo ebintu aliva nga tugamba abawalabu basiru abawalabu batubonyaabonya oba tolina byakukola bannange simanyi sinajja kunoonya ssente nze nkoze emyaka 5 ndi kuwaiti sifunanko buzibu bwonna era bwefunamu omusujja ngambira mukama wange ndi mulwadde bwekiba kiganyira nzize Uganda tani okutuuka ogamba nti nafudde oba tolina byakukola mukama tuve Uganda nga twagala kunoonya ssente twagala famire zaffe zibeere bulungi tetwagala kweraliikiriza bantu nze obadde naye babunnuma butya so bagamba mama wange nti ndi mulwadde newe mba ndi muyi sisobola because manyi famire yange esobola okweraliikirira naye ate kirituukawo tekisobola era nsaba Allah nkingirize byonna naye Allah yajja okunsasula sina kye nnyinza kukola naye wabula kankuteeka emikono gya Allah Allah ajja kunsasulira Allah ajja kunsasulira kankuteeka emikono gye naye lweyagaliza mukakitawo lwe lutta nnyoko wandi nsaasidde bambi kati omwana wange awulira atya nga bamugamba nti Sumaya mama waafudde tulina abaana bakulu bategeera omwana ali mu P5 aba ategeere okufa kyeki aba ategeera mama kyeki kati nga bagamba omwana wange nti mama waafudde lwaki mukola ekintu ekyo lwaki
mutuleke bannange tuli bantu bazadde twajja kukolerera famire zaffe n'abaana baffe omwana nga ajja amanya nti maama waafudde afiiridde ku kyeyo nga tonnafa tonnalwala nako yadde naye lwaki mutiisa famire zaffe bannange mbegayiridde munsonyiwe nabakooza nemba nina kyennakola nkwegayiridde jangu mu inbox yange oŋŋambe Dani okumbika bwemba nina kyennakola bwemba nesabi gyennakola nja kwetondera nga sinatandika kusiiba nja kwetondera kaba kimuze nkitwala ize bwemba nina kyennakola jangu ombuulire ogambe Dija wakola bwoti nkwetondere Dani okumbika Dani okugamba famire yange bamanyi famire yange bakitambuze kati ndi wano simanyi mama wange kikyaliko abansuubira bakimutuusizzaako dda simanyi mwana wange kikyaliko right now kuba abantu ab'Uganda ab'enjawulo bampeereza message bagamba Dija kiki ofudde sinnalwalako sina wannuma naye nine wakosefu so bagamba nti wano wannuma because ndi strong already nina okukola kinjagala nkimanyi tuli bakazi bazadde twajja kukolerera famire zaffe tulina okwebeereramu mukwano sinnafa asifa sinnafa ndi mulamu gwe mukwano wanjamira yabimpeereza najja nambuuza Dija oyo sigwe ganda bakufa namugamba nze nangamba bakubise nti ofudde nemugaa tekisoboka abantu abenjawulo ne bajja ne baŋŋamba nti ofudde nga bankubye esimu badde bize nga sikwata ne ŋŋamba yingiza okubikula message z'abantu nga bambuuza Dija kiki what's happened siina buzibu bwonna siina buzibu mamikwano ndi fine nekimba kutya bali ku kyeyo mulekeraawo okubika bannammwe nga balamu mulekeraawo mukwano Bridget ekinkabya famire yange manyiita kuba ataddeko n'agamba nti amanyi famire yange bagitegeeze kati omwana wange amanya atya nti maama afudde nga ndi mulamu ate mula abantu emitima abantu banaakuba pressure kabamanyi ennaku zino abantu abali ku kyeyo bafa nnyo abula bannange simanyi naye Allah abasaasire nabakoza Allah akusaasire sina kyenyinza kukola nga nze Hadija ne Allah ajja kunsasulira Allah ajja kunsasulira sigenda kudda mukaaba abula kambere strong nga wenina okubeera nga bulijjo era nze kinkwesiza live eno bakakasa bannange nti nze sinnafa ndi mulamu simanyi lwaki nabakoza oba wali mabega waakyo simanyi nesimanyi kikyayagala kuba yo nabakoza politi soogeranko naye simumanyi tajjanko na mubokisi yange nangamba kino kiri bwe kiti naye bwobanga nga nina kyenakukola nabakoza obanga waliwo akutumye bambi jangu ombuulire kyonna kyonna kyeweetaaga nja kikuwa ndirwedde buli kimu kyeweetaaga nja kikuwa jangu ombuulire nti Hadija kiri bwe kiti oba omuntu bwati ne bwati yangambye nkubike tani okujja n'otiisa abantu okeera okunkuba ebisiraani bannange mukama nze ndeka tuddamu okunkuba bisiraani tuddamu okungeza kufa yadde ffenna lyekkubo mba nkusoosayo obusoosi naye munnange nze sinnafa ndi mulamu ndi ku mirimu gy'abawalabu nkola siina buzibu bwonna era ndi mu kutegeka bya kisiibo ndi mu kwetegekera kisiibo mikwano nabakoza kyonkoze
Allah yasinga okumanya. Webale nnyo webale ddala kutyemula famire yange mitima, kutyemula mikwano gyange mitima. Webale nnyo webalire ddala. Allah akumpere ekyosinga okwagala. Allah akumpere ekyosinga okwagala. Nze najja kukola najja mmanyi buli embeera eri mbawalabu. Ate obanga nawe oba oli ku kyeyo nga wakakiyingira. Nyagala omanyi, nyagala obeere n'empisa, nyagala weeyisa obulungi. Ffena ekituwangaazizza kweyisa bulungi, nakubeera bawulize bukimu kiteekinga ize nate okuva eri nojja nombika. Mukwano yenkola si nnungi, si nnungi. Nkusaba busabi bikomye. Kubanga nawe oli eyo mikwano gyange obadde osobola okukikola, bambi temukola kintu ekyo, temudisa famire z'abantu. Mubiiko omuntu ng'afudde nga kituufu afudde, naye nga tafudde bambi temuddamu kikola. Amasibiro emikwano mbagaliza okubeera obulungi, mbagaliza okusiiba obulungi. Naye nabakozi oba olina kye nakola ngenda kunoonyaako ojja ombuulire. Basagala kuyombera ku live mema nina gwe nanyiiza ntuusa okwetonda kwange eri omuntu yonna gwe nalinyiiziza ansonyiwe, aleme kubeera ng'asobola okumbika mikwano. Tomuddamu kumbika. Wakati simanyi mwana wange oba ategeera atya, aba awulira atya, simanyi. Naye nga mbagaliza okubeera obulungi. Mubeere bulungi mikwano.